embeera gye tulimu nze nsasira busaasizi balonzi kuba eriyo omuntu wa bulijjo nga ye buli luvannyuma lwa myaka 5 alinda gavumenti eveeko era nga muli amanyi tukikolako era awumula agamba tukikolako tumuleka ayina emyaka 35 tugenda okudda ne tumunyonyola nti kyatulemye ng'awezezzaana kakati ffe tubadde bavubuka ba UID kakati ate ffe abaana ba UID batugamba muludde muveeyo naffe mutuwe tukole ki tufuge kakati kitegeeza naffe twalinda nga bulinzi naffe nno 5 ne gyengerako 5 kakati bakugaa tuviire kakati tigenda kyekiri mu nsi olowooza gawezezzaana agatandise tetulaba agatandise we muli mulaba we tuli tutandise okuzanya ebyobufuzi nga naffe be twasanga nga bo baaliwo ngajja ba Dr. Semwogerere kakati bagenze abasigaddewo tebakyalaba kiro tebakyasobola kugoba mbata ne bagikwata ne kuffe kijja n'abatuli wansi kijje bwe tunaasigala nga tukola ebyo nga bye tukola kati okay yes campaigns zigenda maaso tukola nziraba antipotuganti Mwami Museveni talaba bamuvuganya ye talaba namungi w'omuntu gwe tulaba kulwaliza bamuvuganya nanti namungi ky'omugamba kyekikulu kakati namungi w'omuntu eyabadde bugiri bamugambye nti balwanyisaani namungi w'omuntu eyabadde bugiri eyabadde yesimbye ku President Museveni yamugambye kulwanyisaani basalirwa kakati ataawo Museveni bimukwatako era President Museveni bwazuukuka kuba naawe yazisimbyewo omuntu ekiri mu ggwanga lino ate bwana tunobalaba kubanga kakati bwe developinga social media warlords nolowooza nti abo bagenda ate kukutambuza era ekyo nakyo kiba kyabulabe oli naafuutuka eri n'agamba omuntu nti musiru kati kino kye twogedde basobola okugamba nti oli musiru byeyogera bya busiru naye nze edda kyalinga kintawaanya paka benakizuula nti si kyangu omuntu kutegeera nti oli mugezi kuba kyetaagisa magezi okutegeera nti omuntu mugezi kidamutala si kyangu kyakutegeera nti mbidde oli mugezi kubanza okukitegeera ekyo nina kusooka kuba mugezi oyina kusooka kubanga okutegeera nti omuntu mugezi weetaaga n'obanga oli mugezi okutegeera nti munno mugezi kati ekyo bw'oba tokimanyi bw'obanga go togayina tosobola kutegeera nti omuntu mugezi naye abantu nga bakambwe mu kubanga nagenze ku mukutu gwange Honorable Mbidde ogwa X olunaku olwajjo ne ngamba ebigambo bino without stability there is no future to plan for embagamba I will support the presidential candidate capable of keeping peace of keeping Uganda peaceful and secure that is the presidential candidate I will support kibatanvuye mu nsinga tekiriyo anti omanyi bote baina kibatamanyi kakati President Museveni alinga bolaba security omusajja wa security akuuma wabweru wa supermarket omusajja ayimirira awo ne mundu ye kakati yo musajja oyo bwayimirira yetafuddeeyo oba nnyini supermarket akyalina sente zisuubula naye ye kyakuuma teri mubba omusajja tebamubba kakati pulezidenti w'eggwanga ye kyakoze kukuuma tebakubba sente zo so okwata akawumbi k'essente n'otambula nako okuggyako nga babbi banno be baabitegedde ne bakubba naye wano e Uganda okwata essente mu ngalo n'otambula nazo n'ozituusa gy'olaga kati ekyo pulezidenti akikoze kakati kibadde kyetaagisa wabeerewo system evaamu presidential candidate asuubiza okuteeka ebintu mu masa nga kakati ye program gyaliko kati mubona abeesimbyewo asinza manifesto ennungi emafaabi nandala mafaabi really eyogerewa n'ava ssente nekyagenda ozikolamu ne candidate Mwami Museveni mafaabi yasinga President Museveni eyiye management and governance manifesto yayongera maaso nga bw'abadde abikola kakati yoyo tosobola kubaako kyokola ki ye toyinza kugamba nti eyiye ogipimira ku manifesto z'abalala
eyiyeyo kuongera maaso nga babadde abikola kubanga ye bwazuukuka enkya n'akugamba nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi aba ateekeddwa okukubuulira ng'akoze eki kubanga institution zonna ezirwanyisa obuli bw'enguzi weeziri n'amateeka weegali ekitaliiwo ye gavumenti esobola okukola ki okubulwanyisa kakati ekyokubiri tetulina palamenti esobola nayo kulwanyisa ki kulawuna okulondoola kakati palamenti eyina okulondoola abantu baffe abali ku mukutu n'ogwa TikTok mutusaasire abalonzi bakuba essimu ate n'ebivaako kati ojja kunjiyiza mwami ku ngeri gye mbikolamu ng'essimu teyitamu. Okay, bwe tugenda mu break nja kikukolera tujja funa engeri gye tukikolamu. Bw'osindika omubaka wa palamenti atayina bumanyi na busobozi obeera olekedde essiga ery'ekizekitiivu okwekolera ebyalyo nga wano tewali abisengejja nga bwe liba lirina etteeka lye lyagala liribaga mu bbago ne bajja ate ne General Minister wa Justice ne balireeta oba Minister we line Minister yenna n'alireeta nga gwe bewasindise tebamanyi diyitamu kujjamu we batuteze era emyaka gino 5 gyonna tewaliwo tteeka libagobye mu palamenti okujjako nga be binyini gondanga executive bwe badegaleeta bwe gayise kiva ku babaka ba Kiboggwe teba oba ekibogwe ekyo kitegeeza ki kubanga ekyamazima si basiru ababaka naye mu eyo area eyo tebagimanyi kakati nze wontwala kati mu theater gye balongoseza abantu mu eyo embeera ndi musiru ekisooka sagala nakwata ku buso sagala musayigu nkoneko sagala biddugala kakati bw'oŋŋamba nti kati ono gwe tulonze yabanga alongoosa kakati kitegeeza ontutte ewantu naye baba babuuka akaguwa kali honorable aka senior 6 katono akaguwa babikunga akaguwa tekakwata mubbi katono nnyo singa ababbi badduka misinde misana nga beetaaga ggoba awo twandigenze ntujjayo abaddusi be bandigenze mu palamenti naye bano ababbi babbisa magezi babbira mu mateeka era teriyo gwoyinza kukwata ng'etteeka teyaligoberedde vocha baba bazisayininze buli kimu baba bakikoze kakati oversight olw'okuba ababaka ab'Ekibogwe tebamanyi gikola tutegeerako butegeezi nga bitandika tebigwa njagala ombulireyo keseji tieno yaggwa palamenti ekoza lipoota era omusajja bamutwala obitegeera bitandika nga bayisa ab'amawulire naye gye biraga eno bambi makkati ya lipoota efulume baba tebakyabimanyi era bigenda okujja mu palamenti nga tebakyabiina mu interest abamu tebazze ate nga kati bali ku kirala so n'olwekyo gavumenti ey'omusajja omukuumi akuuma nga tamanyi oba mu masa mukyalimu ebintu yeesigala kweri naye nga sisitimu ezireeta ebintu mu supermarket nazo zikoze eki nazo zengedde kufa so kakati ne tuddira nga tugamba bugambi nti omusajja tulina okukwata gavumenti kati ne twerabira nti gavumenti okugikwata bagikwata dda yakwatibwa de bali mu 5 yakwatibwa naye ekikulu bw'ogikwata oyagala kukola ki kakati ekyo mu Uganda tetukimanyi bw'ogikwata oyagala kukola ki ekituufu kyaki kikyogikozesa kuba bagikwata dda by the way batandika okukwata gavumenti eno mu 61 nga bagijja ku bazungu ezekwatibwa eyo si ye solution so okwata is not a problem it is just a tool kiringa gamba nti waliwo nana bawadde enkumbi ne manifesto bazanjudde baagala bakwate government bafune obusobozi obussa bino mu nkola kakati obusobozi toyinza bufunira mu gavumenti obusobozi ova eno ng'olaga nti ekisooka bw'ogenderedde okuba nabwo ekyokubiri ng'oyinako bw'oyina manifesto omuntu yenna asobola okuwandiika naye nakugamba ezo manifesto ne police be batadde mu biwandiiko ebimu biva ku AI ebirala bya Google ebyo thin veneer ako kabubi akabikka ku kimeeze ekibi naye nga kaserera bulungi kafa mayika naye nga si ensonga
ensonga yennyini ng'oli tagimanyi gwe mutuuze omugambe nti tuuzaayo omubaka omu gwe tutawaana funa manifesto y'ekibiina kyonna kebe ya NRM otuuzeeyo omubaka omu mugambe nti aha kaakati mbuulira President agenda kuleeta emirimu emeka mu Uganda polisi ekimu osuubira okufuna emirimu egyo abazungu bajja kujja basiga nsimbi toyina list ya companies zisabye tizaagala kujja kuteeka wano sente tezinakubulira capital input gwe baleeta tebanakubulira omusolo gujja kuba gutya n'emirimu gigenda kuba emeka era tebanakubulira ne criteria for employment eriwo olaba mu byalo n'abaagala okufuna emirimu ku district n'akasanga abaana abatakka wansi wa 2 nga bonna application ze baakola tebaafuna kubanga akasajja kawali ku district kaagala enguzi ya mitwalo 2 nga tebagayina so n'olwekyo abo olaba nabo bannansi tebawa bannansi mirimu kakati ate bano abavudde Bulaaya kwe kusanga kampuni ya Muchina general manager naye Muchina muganda we Kashia Kizibwewe naye Muchina muna Uganda kyasigadde okukola kwetika ndiboota z'ebyo bye bakoze ziteka kulole n'azibala naye Muchina kakati ebyo ebintu biva mu police analysis biva mu parliament eno government eba yakoze dogwayo mwogo kutunulira ate gubera mu parliament gyosindisa omuntu nga yo mulimu omukulu buli parliament lwena akola omukolo yabayimbiramu kuba kakati era abasinga ababaka ababaddeyo babadde basaale nnyo kubanga ku lunaku lwa budget parliament yaganya ku lunaku lw'okugulawo parliament era wabawa kabaga parliament naye bo bano nga bakutte omuzindalo gw'okuyimba kwolwo abeera bonabona bazina amazina n'engatto ne zikutuka kubanga mwasindika abantu nga minzaani gye mubawadde babadde balina siniya ey'omukaaga obeera tonnaba kusomerera kintu nekimu mbuulirayo omwana omu ffe twasomera mu byalo naye nga ava Namagunga ava Buddo ava ludaweeyo nabisunza simak nga bakugamba nti ono amaze siniya ey'omukaaga era profession ye yeno abatajinina kakati ate oyo omusindikawo to clear ensonga yammwe abayivu okay nabo abamanyifu watugambako wano the debate is quite big it has generated a lot of traction nalabye honorable Ssemujju Nganda yaze ku TV olunaku olwajjo with a heap of books nagamba each is 400 pages bw'oba ogenda okukola appropriation oyina okusoma ebintu bino byonna obitegeere naga musindike abayivu mu parliament naga nti ebyokuziika ku mikolo neewalala birekere bya kansala omubaka wa parliament wamutuma kukola bino and other people are saying no if people want someone and they voted for him I mean why not go why would you be concerned so populism versus elitism which way to go kakati kyetusooka okumanya ekyamazima this is a policy debate it is ideological eno debate yaddala ensi nnyingi zagenda zigikolako era nga ntandika njagala kubabuulira yo Bungereza mu kugikolako n'obukulembeze yabussa mu parliament nga babaka be balonda n'abafuga prime minister wa Bungereza babaka be bamulonda n'olwekyo ekibiina kiteeka essira ku babaka baakyo lwaki bino ebintu by'obukulembeze bya bumanyi gwokimanyi mwami Kungu nti kati olwaleero omuntu atwala ambulance mu constituency aba akoze nnyo nga ze kwesimbawo lwaki government went on a sabbatical leave kyekisooka government yawummula teri present mu bitundu kati ate omubaka atalina bumanyi mu kifo ky'okusaba eddwaliro yagamba n'abatambuza nabuuzizza batuuze oba waliwo ayinza okugendera mu ambulance ng'anywa kasoda eyo entambula eyo okugirinnya kuba kugenda kudda nabutakola ki nabutadda eyo si entambula gy'oyagaliza abantu nga wakajja okubalabako entambula gy'obaagaliza ebandala so n'olwekyo obwo akola bumanyifu
naye si bumanyi. Mu America basooka bo ne balemera ku universal adult suffrage nti abangi we basonze yoyo abatufuga nga bwe kiri wano paka bwe bakizuula ne baka wabeewo ko ne ba electors kakati nga abantu we bakuba akalulunga kangi nnyo essaza lya Buganda katugeze mu masaza nga aga America eryo lyo liyina ba elector 8 n'olwekyo aliwangudde aba n'obululu 8 be elector 8 be bayingira wali omukubira akalulu kakati ng'ogenda n'owangula Buganda ey'ekinaana omusajja n'akutwalako kalamoja ey'ekikumi naye ng'ate abalonzi batono so mu popular vote wano mu Buganda nga miliyoni ziri ezi electors nga bayiko 8 bagenda okubalawe bati ng'oli asaze 270 ng'akututeko obwa president kyova olaba nti Hillary Clinton yawangula Gowa n'awangula popular vote naye ng'atutte ekintu yali Trump era yali ani Bush. So n'olwekyo ebintu ebyavaamu okukyusa ennonda ne bagamba biddeyo ku bategeevu ebyo ky'omumanyifu ajja n'abeeraawo yakwata omwana bw'amala omukwata poliisi n'emutwala n'emusuuza engatto akaana kakawaka kabeera kamugoberera n'ekasamba ne kafa ono n'afunira ddala sympathy support agati ono kati gwe tuleese n'ejjukira yakutte eki akaana bagenda okumujja mu kooti ku beiru abantu nga bajjudde olujja lwa kooti bamuwanise mu bbanga bakugamba ono gwe tuleeta naye yakwata omwana ekyo tebakyakitunuulira bali ku sympathy so eyo sympathy eyo ekuleetera omuntu atalina busobozi nagenda atula mu ggwanga n'alitabula Mozambique wano Marco Valumanana yakuba endongo ipaka mu government yali abitabudde Madagascar yali abitabudde tabakufa DJ yali mukubi wa ndongo so n'olwekyo bino ebintu byetaagamu obumanyi amazima ga Katonda mu ggulu ebintu by'obukulembeze bya bumanyi gy'ogenda okwewola ssente oteekayo bumanyi kubanga gavumenti ya Uganda erina okwewola okubeerawo okusiga n'okulima bumanyi government bwezi okukenja negamba rationalization yunura ne bagikwata ne bagiza mu government ne bakwata coffee ne bagiza mu government kakati abantu bakugamba nti tetukyafuna kati ki tetukyafunira ddala nsigo zimala luli kakati quality y'emmwanyi yafa kakati bali abasajja abaguzi b'emmwanyi kati batandise okweraliikirira kubanga wali mu UCDA wabangayo omusingo nga bamanya nti ono bwabanga yewandisiza ku listi y'abasuubuzi abatunda emmwanyi ebweru omuyitala ajja muwanga emitwalo 2 ejja $, yatikke butisi nga kwejo kwagula emmwanyi obwesige bwebuli kubanga mu Yunula waliyo obwesige ne sitampu yaabwe kati sitampu gyofune wa minister teri muntu so n'olwekyo tufunye ebizibu mu katale naye bumanyi n'obumanyifu president wa Uganda bakaddamu mubuulira kati nti ekintu kino walaba bubitandika okuddamu kyetegereza kitongole kiri kyandisigaddeyo gavumenti nesigala ng'ekola ku mirimu egitali tokola ku mirimu giri qualitative gwekola ku quantitative kola ku policy naye obusuubuzi buno obuli qualitative wano tibagambye ekintu size 18 njagala ompeere kuno tikiti njagala capping ebyo ebintu toyinayo minister ajja kujjanga abitegeera so n'olwekyo mwami kungu ekigambo ekikwatagana ku bumanyi n'obumanyifu mu bukulembeze tugenda kiremerako mu kalulu tujja na kukiremerako nga kawedde ate tugenda kukiremerako teri gavumenti egenda kuddako nga yasiya abamanyi okusobola okuva mu bizibu bino ebibuzo no bingi ekimu kubeega nti abamanyifa rather abamanya ababaddeyo basemujju bampuuga basajja bayivu ekigenze wala badokita mu parliament bakoze eki bibuuzo ekyokubiri bakugamba nti mulinga abagudde olutalo ku bantu batali bayivu nnyo kigenze wala njagala bwe tujja osobole okunsimirawo tegere bulungi katujje abantu abasoma ababadde mu parliament kakati njagala okutwala omukisa guno okubuulira abatuwuliriza nti abantu bano
ku lutalo lwe tulimu olutalo lw'abamanyi okubeera nga be bali mu kulembeze n'abamanyifu ab'ekiboggwe okubanga be bali mu kulembeze chairman w'abantu abatalina bumanyi okubeera mu bukulembeze ssentebe wa ideology eyo eteeka abantu abatalina bumanyi mu bukulembeze ye President Museveni. You need to repeat that. Ssentebe akulembera endowooza ey'okuteeka abantu abatalina bumanyi na busobozi mu bukulembeze ye President wa Uganda aliko era agenda okuddako President Museveni. N'olwekyo bwe tuba tulwana ffe ba intellectual ku ludda luli tekuliko bano ba gundi bokka ne President Museveni yalukulira olwo oludda ye yabitandika yagenda ne ba intellectual mu nsiko era teri atabamanyi n'abagenda nga tebannamaliriza olwadda baamaliriza okusoma naye n'akozesa obukodyo obulala obujjuza ennamba etali mu ba intellectual ngajja n'akwata agavubuka g'oku kyalo n'agatwala ajja n'akwata obwana obutanategeera kyakkola n'abusiba n'abutwala ne babutendeka bwe bayita ba child soldiers. Ebiseera ebyo twali tetulina Rome Statute eya 2003 yali tenabakolebwa egana abantu bere tulina n'emisango eyo mu ICC n'olwekyo agenda okuvaayo bw'ati ng'ayina ba intellectual bano bakoliigi naye ng'ayina majority ey'abatalina buyigirize mu magye era bwe yadda n'asooka atambulamu katono n'akola ssemateeka kati mu ssemateeka yalwana nnyo okubeera nga ebifo ebirala byonna tekuliko na buyigirize baawaguza nnyo ba intellectual n'okuteekawo siniya ey'omukaaga nayo yali agiganye so n'olwekyo ssentebe era ne bwe yali akola gavumenti eno eriko kati egenda okuvaako era yabayita bavubi gye baayagala nga addira omuntu eyasoma okubala ebitabo n'amuwa obwa minisita bwa health amakinga sure nti gwe wakutadde tobimanyi kubanga kati awo ne kimuyamba okuddira bali abantu babenjawulo bonna abawo obwa advisor on health affairs advisor on kubanga mu nsi ezimanyi ekyokukola minisita wa health ye yandibadde presidential advisor ku byobulamu ng'abimanyi so president wa Uganda yakulira ideology eyo which has desecrated leadership ekijolonze obukulembeze mu Uganda okufuuka obwa buli muntu bw'olaba gavumenti eyali ya Dr. Bote bw'olaba ebyawandikibwa olaba bakugamba nga minister for broadcasting David Anyote minister for internal affairs Wilson Okwenje babisoma wabangawo essomo lye bayita civics osoma kuba kulembeze n'obukulembeze nga masomo gyegali mu curriculum kati toyinza kusoma ku minister yenna kubona abatonna bakukola bigezo nga bamukyusiza ngeyo ansanfu n'olwekyo president wa Uganda kati naye yennyini avunaanibwa mu kwonoona obukulembeze ng'abuteeka mu mikono gy'abatalina bumanyi mu bukulembeze abatayigiziddwako era bagenda okwonoona ebyenjigiriza kubanga toyinza kutwala mwana mu ssomero nga buli ddakiika muyita ku minisita atalina kye yasoma nga yalina obugombe mu mulimu gyamu toyinza kunnyonnyola mwana kigendererwa kyakusoma so tetuligenda kuzanyira mu nsonga eno mwami Kkungu naye tukimanyi bulungi nti majority be bataasoma ekyo tukimanyi era obulabo obukirimu tubumanyi nti mujja kugenda mu kalulu bagambe oba kitegeera so n'olwekyo eno enkola yeetaaga kukwata mpola nze abantu bulijjo mbabuulira era njagala kubaddamu fe abasajja ensiri bwe kugwa ku mukono okubanga bw'oyagala naye bwegwa ku nsigo tomala gakubanga totunudde eyo n'olwekyo kino tugenda kyejjako
n'obwegendereza tetugenda kupapa ensiri bwejja wano neruma nekuma omukono okubira ddala okubanga totunula nayo naye bwebaako werumye egudde ku nsigo bweti eyo topapa n'olwekyo eno ensonga tugenda gikwata n'obwegendereza ale gonsesa naye nze nkubuulira bwetityo bwe tugenda okukwata ensonga tumanye obulabe bweriko naye kati ate era n'obulabe abalala batandise obufuna kati baganda baffe nga basegona babufunye tetugatta na bibiina naye tugatta kati endowooza era tugenda kulwana kubanga for example basegona yasikidwa bali mu kumumamulayo yekwataga bannaye nina kubeera eno agati avaayo oyo ayinza n'okusinga Walukaga yasaanawo banne basobola n'omuwa obululu Walukaga tomanya naye bajja bumuwa kyokka nga obumanyirivu bw'ayina si bwebweri gy'alaze era jagenda okulaba nga ku lukalala lw'abagenda okubaako kye boogera ku mukolo yayinawo wano olugugwe agenda kubayimbiramu kakati abantu ababbye ssente mu wiiki yonna ku lw'omukaaga ne bakola omukolo gwe n'obayimbiramu olw'okuba oli memba olabira ddala nti tugenda kuba tujolonza obukulembeze tuleme na kuddamu ku bwego abaana abato tebajja kuddamu kwegomba kubeera bakulembeze nga kivudde ku mmwe bennyini nga kivudde ku ffe ffennyini kubanga ekyo nange kineraliikiza olutalo lwendaba olugenda maaso ku social media kati bakimwe simanyi I don't know what should be done under the circumstances kubanga nakaseera kakusalawo kankizo nnyo honorable ekisooka tugenda kusaba Katonda kubanga abasinga obungi twagala ate tubamatize nti bo bennyini ababafaanana si be basobola kakati ogwo mulimu si mwangu kakati naye Mukama Katonda ndoza atusaasire tugutuukirize gugguke tulaga abantu omulimu gw'omuntu gw'aba alina okukola mu palamenti ubajja okutegerera nti ono yagusobola guno soono ekyokusatu twejjemu obwannakigwanyizi nze nabagamba abo bonna baali badduka mu DP nze nga mbalaba bano basegona ne baga mudduka ki mulagawa gye mugenda mumanye ekiriyo toyinza kuyiwa amazzigo gonna mbuloko bakugambye enkuba egenda kutonya nedda naye bo kye baakola ne badduka so kakati nze njagala okutegeeza mwami Kungu tulina okwetondera emitima gyaffe ne tuddayo ku mulamwa oguddiza obukulembeze abalina obusobozi obumanyi nga bayigirizibwa okukulembera kuba kakati bali abalonda tewakyabeerawo na civic education kati kye bakola tebakimanyi samujanigo byakozeseza that if a group of people has disappointed you the elites you don't hand the country to wheelbarrow pushers wasn't that too rude kati ali kati yakisusiza naye abantu kati yagambye nti oba bali bakumenya omutima kati ate gwanga toli kwasa basindika ki bigali nedda abasindike bigali nabo tuyine ekika ky'eggwanga we tugenda obateeka naye njagala okutegeeza mwamise mu gy'obusungu bw'ayina ffenna bwe tuyina batandise okututinyisa ku minzaani ez'enjawulo ezitategeerekeka fedda nga tusoma nga batugamba nti bakubuuza kiro y'ebyoya n'ey'amayinja ki ekisinga okuzitobwa ekyamazima kiro eba kiro naye kati obungi bw'ebyoya obuweza kiro y'amayinja tosobola nabuteeka ku minzaani ne bugyako okuweza kiro naye kakati bano bali mu kupima balaga nti ekikopo ky'ejjinja era kyengana n'ekikopo ky'ebyoya gwe ne bakugamba nti ago mazima so kiba kintu kikyamu era tetugenda kukikkiriza nsabira ddala Mukama atutaase atuyambe okay good bagusamba n'endobo mweziri olese ba P7 tebannaguyiga bulungi tobakkiriza na kwambala ngatto basambira bombi gere kakati bagenda kubeera awo emyaka 5 nga bataddewo obuteesi bakolanga kapeti ababbi kwe batambulira okugenda okubba n'olwekyo tuteekeddwa okugaana nti nedda eyo si ekyenji gye tuwetaaga kakati bano balimba abantu nti n'obwa pulezidenti bwennyini bagenda butwala naye ate bwe bayimirira wali bagamba wanze nze nsobola omusajja nze ngenda okuzoganya omuki omusajja ku bw'MP kakati musajja akigogenda ate okuzoganya ate pulezidenti wo so waliwo ebitagatta kakati ffe twagala bigatte Mukama atuyambe essaawa eno tuyinza n'okulabikanga oba abogera ebiki kubanga kakati abantu bawano
bayina kye bayita bandwagon effect bagenda na muyaga ekiriwo kye bagenda nakyo beerabira omanyi kankubulire omuyaga ogwo mugulaba nabadde juzi nga njogera n'abavubuka ne bagamba omuyaga ogusitula sikaati y'omuwala bwe gusitula n'ebisaaniiko gwe gumu so omuyaga gusobola okukola ebirungi n'ebiki n'ebibi tetugenda kugusinziirako okusalawo ekirungi n'ekibi tugenda kusinziira ku kirungi ne ku kibi okusalawo okay so n'olwekyo abantu baffe bonna balina okutegeera londa agenda okununula nga tewaliwo kirala kyolowooza tosuula musajjawo na mukyala wa ategeera olwabiri be bakugamba nedda okukubanga kuyiwa mazzi gokka goyinawo olwokuba bakugambye nti enkuba egenda kutonnya kati bwetatonya amazzi ngogayiye gaweddewo abantu mwenna mu constituency ezitegereka abayina abakulembeze abategereka temuyiwa mazzi olwokuba bakugambye enkuba egenda kutonnya mweteketeeke mutegeka abakulembeze abagenda okujja mu gavumenti egenda okubangeze kujjawo bizibu bya Uganda omanyi kadinga ekyo ekigambo bandabikira nga abaana abo bamanyi oluzungu ekiba mu kigambo dingo berry omuntu omutooletoole omusiru nze bwe ndowooza nti gye kiva kuba dingo berry kigambo kitegeeza omuntu ewazok paloka an idiot yekadingo kakati tosobola kuddira muntu gwakkiririzamu nti yakukulembere okumala emyaka n'omuyita ebigambo mwaka gwokutaano n'afuuka kadingo ate awo tobeera mwesimbu naye okujjako omanyi kankubulire mwami kungu olaba ekinyira bagamba kyekwata nekyesulika ku muti mbu naye ekyo kirowooza gwajjatambula mbu gwatambula weesulise so saagala bagire naye twababuulira opportunism kati ebintu ebimu biri cause otuna ebigambo bibiri cause and effect kino ekintu sisuubira nti Bobi Wine kyagenderedde okukola kigenda kuvaamu buvi mu byakoze it is going to be the effect of kyakoze naye talina master plan efuula Buganda nga awangudde ebifo ebisinga obungi titalina bakulembeze batuufu kigenda kuba ekiva mu bikolwa bye nga tategedde so kyovola bantu tukola omukolo ogw'okubuulira abalonzi baleme kikkiriza kubaawo kati ye kyagezaako okukola nze mu ndaba yange manyifu abakatuliki tulina akaseera ketuyimba nga tutwala ebirabo mu kereziya ebirabo tugenda tuzina ebirabo tuleeta fabana balondemu kati ye alonzeemu ababaka abanaakolanga omulimu ogwo buli mwezi ku musaala gwabwe gw'okuyimba nga baleeta balina okuleeta ebirabo kakati bano abatalabika kuleeta birabo ebyo era akakungunta kasinga kali awo ku mulamwa abasinga yabakubiramu tooki mu ntandikwa mwennyini muleete ku sente z'emmotoka ne bataleeta muleete ku kino ne bataleeta tebasobola kuyimba ye yalonze kati kwaya ye egenda okuyimba ennyimba ze ekigenda okuva mu ekyo kyekyokuba nti ababaka tufunye bakiboggwe ate okusinga mu Buganda wano so n'olwekyo tobeera kadingo tobeera kiki saagala ate kutyoboola bakulembeze kutuuka ku ekyo olw'okuba ggwe but does he have a point about how other regions elect their leaders? It is a very very convincing point nti effect y'ebikolwa ebya NUP n'abakulembeze baayo eri nti tugenda kuwonoona n'okujolonga ekitundu kya Buganda mu bukulembeze bwa Uganda. Really? Yes. Tugenda kukikolera ddala era kyekigenda okuvaamu Buganda ebeere nga yemu kubisekererwa nga abakulembeze bayitawo. Somebody responsible lwabino. Jambo z'Abannayuganda zigenda kuba tezikyava mu bbanga nga abakulembeze mu Uganda bayitawo. Singa tunaagenda mu maaso nga tulonda abantu abafaanana bwe batyo. Bayitawo bagenda ewala nga tukola bwe kubanga bo bennyini tebalina nandowooza etegeera nti abakulembera mu kibiina kyabwe si ye pulezidenti wa Uganda era bamaze emyaka ena nga bagamba ye pulezidenti era nga waliwo n'obubonero obulaga nti naye bw'alowooza kubanga naye abadde alina n'akatebe ng'aka pulezidenti Museveni
era waliwo ekiseera kyeyatuuka n'afunayo n'ekijejeje n'akirambula era president bw'alambula so n'olwekyo embeera efaanana bwetyo ffe egenda kutuzza mu bya comedy ffe tubeere nga tuli mu byakuzannya nga mu buto bwe twazannyanga ebyabagole n'okukola emmotoka y'ekigogo bo bali nga bali mu bya ddala abakulembera very sad how unfortunate Adamu ogambye ndi ab'ekibogwe n'abayivu baani abasinga obungi mu palamenti n'olwekyo ebiyita ng'olaba ababiyisa bagezi kakati ababiyisa si be basinga obungi be biyitako be basinga obungi nga tebategedde abantu abo si be babiyisa nakugambye champiyoni w'ab'ekibogwe akulembera okuleeta ab'ekibogwe mu bukulembeze ye President Museveni era ye ayagala era yagamba kasita weebaka it is okay naye bw'ozuukuka ne bakubuuza nti londa ki nolonda movement mu parliament kyebeerese yaawo obeera mukwano gwe so kakati abantu abagwa mu kasengejjaako baba bangi naye kati abaayo n'abagezi abakola ebintu bye be bayita bakabal bo babeeraawo nga buli kimu baatuma kati genda obagambe era alina ebifo mwatera obbatuuza abatuuza n'abateekaawo ono n'abeera hwipu ono n'abeera ki kakati abo bo bazuukusa bano waaye ekyokulonda ekintu kizze ng'agamba the eyes have it kakati twagala ffe abastruggle kyetuyita change si kujjako pulezidenti kyokka oba gavumenti naye change etandikira ne ku kyalo gy'oli mwami Adamu ow'ebwayise singa abakulembeze boolonda okuviira ddala ku bwa kansala okutuukira ddala ku palamenti singa si bakibogwe singa tuyina piping master plan ebwayise ng'enkuba bw'etonnya temufuna nnyanja kubanga ekyo kyetaaga omuntu akipulaninga nga tagenderedde kuddamu mulonda kisanja kijja naye ng'agenderedde nti ssente zonna we zifunibwa mu myaka egijja ne begiba 6 ekyo bakikola bwayise n'addamu n'akala kakati olw'okuba abo abantu temubalonda mulonda eyakoze lonki kakati olwo musigala muyina lonki n'ennyimba nga muziyimba ezimu ne muzikwata naye ng'ekyamazima enkuba etonnya gwe n'olinnya akatebe waggulu n'essimu yeremeggwa mu mazzi nga ye gavumenti gy'oba ofunye so n'olwekyo kibogwe nedda mu bukulembeze bakole ebirala ebyetaaga obwa kibogwe good nuza tumalize n'olwekyo abantu baffe bannaye mwebale kuwuliriza tugenda kusomesa ebbanga lyonna nabagambye eno debate gye tulimu si nyangu kubanga betulwanyisa be basinga obungi kati naye olw'ebigendererwa eby'omulembe ogunajja katwagaze abaana baffe okusigalayo ku masomero babeere nga balina ebyokwegomba fe abayingira bino bye tulimu tulina betwegomba twagala naffe wabeewo abatwegomba babiyingire nga tuvuddewo n'olwekyo tetugenda kuwagira kibogwe mu bukulembeze bwa Uganda teri kuwagira kibogwe mu bukulembeze bwa Uganda Honorable Dr. Mbide bwati bwakoze breaking news story Jenina Katigo ali ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 omukyala Honorable Justice Naluze Aisha Batala yalondeddwa nga IGG omujja owa Uganda kaliisoliiso wa government omujja kati ye Honorable Justice Naluze Aisha Batala nga ono kati azze mu kifo kyabadde IGG for a couple of years. Honorable Betty Olive Namisango Kamya Turomwe President Museveni alonze omukyala Honorable Justice Naluze Aisha Batala nga kaliisoliiso wa government oba IGG omujja nga kati ono azze mu kifo kibaddemu Betty Olive Namisango Kamya Turomwe. That is the breaking news story. Ebisinga obirinde mu sawulire gaffe ku sawa 3 n'omugulu Kagogo Fulgencio sawa 3 leero Kagogo Fulgencio ajje, but I can repeat, Honorable Betty Olive Namisango Kamya asikiziddwa
Honorable Justice Naluze Aisha Batala nga IGG omujja owa Uganda. Kati tufunye jijjo omujja. Tufunye omujja n'amateeka mulamuzi. IGG oyo ekisinga era obukulu bwamba mwagala akole kubanga era n'ekitongole ekyebyokulonda nakyo kyafuna mulamuzi. Akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama. Naye batugamba nti in a society of mad men, whoever is not mad is the one that looks mad. Kivunulwa kitya mu Luganda. Kati bw'oyingira mu kasenga akajjudde abalalu gw'olabikira ddala ng'omulalu. Bo bakulaba balaba omulalu awodde emirimu. Onaddawa. Oyambadde engoye. Ye ono kiki? Era lumu nali njogerako n'omusajja omusawo w'abalalu psychiatrist. Naye ne mugamba naye ate oyina naawe byokolamu nendabamu ng'omulalu. N'agamba nti byankwata. Omanyi bw'oba oyagala okujjanjaba obulungi abalalu oyina okubafaanana ebimu. Era naye bw'omulaba bw'oti sijja mwogera waffe musajja waffe mu kibiina naye bw'omulaba bw'oti kizibu omuwakanya bwe bagamba nti mulalu. Njagala okutegeeza IGG agenda kusangawo enkola nga bagiyita illegal fishing nga bavuba bwennyanja buto ebikulu tebabikwatako. Akatimba kagenda osangawo kakwata buto. Eyabye enkoko, eyabye eki kigenda mukaluubiriza nnyo okusobola okukwata ebyennyanja ebikulu ebyabye. Ekyokubiri bw'otamuteekerateekera bitongole binoonyereza birala nga bitegeera ekyokukola ne bikimutwalira era tomusuubiramu kalungi. Kwegamba system eyina weetuuse nga kakati ne bw'otuuzaawo ani era byakola byebyo byennyini ebiba bibaddewo. Tugenda kwetaaga a complete overhaul. Nga tewali kyanjawulo ky'amaanyi. So this country needs a complete overhaul. Total overhaul. Total. Tuvunze nnyo ekyenkaniddeawo. Nnyo. Era kyova olaba nze nzikanya nnyo ne General MK mu ngeri gy'akuttemu amagye. Gende Makinde wali bange bali mu kuyoola. Enduulu zirimu. Gendako owulize Katonda bw'akusaasira omanyi tebakkiriza kuyimirira waawo. Naye lw'olifuna kye bakutumyeyo muganda wange kungo ojja kuwulira enduulu eziri mu bumooli z'abantu bakulu ojja kuwulira eddoboozi ogambe ani gwe mpulira oyo nga ninga eyawulirako eddoboozi bwe lityo mu konvoyi. Mukambwe nnyo ku balyake mujje. Kati eyo sisitimu gye twetaaga ne mu ggwanga tajja kufuuka na kyemalira. Anti kyaba alina ofuuka. Kati tulina ekyejo ekitayitaagisa kati kukubako kalulu. Ekyejo kino bambi mwami kungu kyetaaga kati lwakuba kati yekibi ate yasoma nnyo. Naye kyabadde kyetaagamu Idi Amin. Idi Amin oyo yasitula eggwanga. Era bye bamuvunaana babimuvunaana lwabo abaasonga mu ntebe ye ng'ate ebyokusongamu yabijjeewo. Omanyi kakati ye kye yakola ebyokusonga mu ntebe yabijjawo n'agamba nze mwebale kusaba mufunye omukulembeze agenda okufuga paka lwalikola ki lwalifa. Kakati buli wasonganga mu ntebe nga kitegeeza oteekateeka nfaaye. Kati bwe yabasasuzanga kye babadde bateekateeka bo nga babawandiika mu bitabo tibo babadde batuufu ye yadde mukyamu. Nze omanyi nze mwami kungu nze njogera mazima nze tosobola kunzingira mikono mabega. Njogera nga bwe biri. Twetaagamu kakati Idi Amin nga ye yasoma. Nga ategeera bulungi nnyo institutional politics asooke akaguwa kakaabe naffe ne be kanaatukwata buli omu akwate ebyobugagga bitusooke tubiteeke ku minzaani. Awo tutte Singapore ewali Lee singa Katonda atuyamba ne batutwala eyo. Omanyi kino kye kigenda okutereeza eggwanga eriddako. Kuyinza okikkiriza nti amawanga ge twali tusinga agataaliwo kati waliwo eggwanga nga Rwanda teryaliwo mu 94. Kakati lye tusinga tugendayo n'okubenchmarkinga 2035 ate bali serious bo bagenda mu middle income status eyaddala 2035 ebyaddala nga bagenze nnyo. Kakati eri okuzaalibwa n'ozaalibwa omwana era abaana abato be bazadde fe wano bakuzaala n'ogwa ku nsi n'okaaba kitegeerekeka.
eri tewetaaga mwana muto kaaba kubanga endaga muntu yokka gye bakuwanga olw'okuba oli muzaale weeri ekuyingiza mu ddwaliro nga toyinaamu ssente ne bakujjanjaba n'ogenda eka kakati eggwanga erikoze ekyo nga 94 ffe tuba tukola ne ssemateeka bo tebaaliwo really how can we explain waliwo ebintu tetugenda binnyonnyola mwami Kkungu tulekeraawo okunnyonnyola kubanga kakati olaba ebyokunnyonnyola kakati tebakyabiriko bw'owuliriza pulezidenti wange kandidati wange atannyonnyola bali abazungu